Pulezidenti Y.K Museveni anoonyeza akalulu mu disitulikiti okuli Madi, Okolo, Arua ne Arua City. Awerekeddwako First Lady Y.K Museveni n'ebikonge ebirala okuva mu gavumenti. Pulezidenti yaniriziddwa musanyu nga bamwebaza olw'enteekateeka ez'enjawulo ze bazze bafuna ez'okweggya mu bwavu nga Madi, Okolo yakafuna bombi 13 eza PDM. Abakulembeze boogedde baagala Pulezidenti Museveni abakolere ng'ayiseemu. Omubaka wa Arua Madi, Okolo Alisma Ogama annyonnyodde nti abantu ba West Nile balina endagaano gye baatuukako ne Pulezidenti Museveni okuliyira abo abaakosebwa olutalo n'abaava mu buyeekera. You can see the peace which is prevailing now is what has impressed the population. Ssentebe w'NRM wa disitulikiti ya Madi, Okolo David Yagala ategeeza nti baagala ekibangirizi ky'abannamakolero mu kitundu kino. Industrial Park Madi, Okolo has offered land in Rhino Camp Town Council for that cause. Ye Speaker Monga yogedde engeri disitulikiti ya Madi, Okolo gyeganyiddwa mu gavumenti. My people of Madi, Okolo are very, very grateful that you've constructed schools for them. You have constructed roads for them. They say they will give you 100%. Mama Jeneti asabidde Pulezidenti Museveni akalulu n'alaga ebyo Mwami Museveni byakoledde abantu mu kitundu ekyo omuli okuzimba enguudo n'okulwana okujja abantu mu bwavu n'ebirala. Our children go to school. The people who are sick have hospitals. Government is striving to build all the roads across the country, and the families of Ugandans are being helped so they can overcome poverty. Bw'ati abasabye ku lunaku lw'okulonda bagende bukeezi akalulu bakayire Pulezidenti Museveni okusobola okuteekera abaana baabwe n'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Nobody should stay home on the voting day. Everybody must go out and vote for President Museveni and vote for NRM group at the local level so that this NRM government can continue to lead our nation to a better place tomorrow. Pulezidenti Museveni mu kwogera kukajjukiza abantu mu bitundu ebyo engeri gye babonaabonamu nga n'abalala baatuuka okuwaŋŋankira DR Congo. You the people of West Nile who live here, you know what peace means. When there was no peace, you had to be in exile in Congo and in South Sudan. And you are talking of refugees who are here. They are refugees here because there is peace in Uganda. Abajjukizanga ebitundu bya West Nile ebitebenkeddemu emirembe nga ensonga lwaki bateekeddwa okwesiga gavumenti y'NRM nga n'amasannyalaze kati bagoota so nga luli babeeranga mu kizikiza. Therefore, you need to preserve that peace by supporting the NRM. And you have seen what NRM has done. When I come to Madi, Okolo and I see electricity poles, I feel very happy. And all of you, I can see you holding phones in your hands. That is all part of the economic infrastructure. Ayogedde ku nguudo ezizimbibwa sako n'ezo eziteekateeka okukolebwa. All the way from Karuma, but also from Kampala, we have now reached Koboko. We also have plans for the other roads in this area. There is the road from Panyimur to Pakwach to this area, Rhino Camp, up to Wadirai, that road. Ensanja ekijja yeyamye okunyweza enkola ya bonna basome n'asuubiza n'okusumusa eddwaliro lya Rhino Camp Health Center 4 okuyamba ku bantu mu disitulikiti ya Madi, Okolo. The next government, when you support us, the plan is to grant aid primary schools in the 14 parishes that will not have primary schools. In the coming government, if you elect us, I will ensure we recruit about 50,000 additional teachers so that excuse of teachers not being enough stops, and provide completely free education for the children of the poor. Bw'atyo abakuutidde okukozesa obulungi ssente z'abaweereza eza parish development model. All this is to deal with the issue of wealth in your home. Abawangula mu kamyufu abawadde bendera ne mu kulonda kwa bonna balabire ddala.